Okay, Butelev, Seymour official online. Tuli side ze Kawala wano ku muzikiti gw'abatabuliki. Nkwaniriza ku kipande kino kuliko Save Nakintu Swaburani for heart surgery. Oluzungu lweru $1 donation. Oba oteekayo $1 ennaku zino eri mu 3,415 ku sente z'olina singa otuwaayo 15,000 olw'omulama guno gwe tuliko. Enamba ya mobile money eri 0784525656. Olunaku olwaleero bakazanyirizi nga beegaseeko omuyimbi. Kituufu muli bakazanyirizi ba maama naddala mu ababiri? Tuli ba actor. Tuli mu Luganda. Abazanyi b'emiz abayiiya. Bakazanyirizi mbamba linnyeeko. Oba kitutte wala. Kale naye nga ndi ne abayiiya naye nga mba mubalaba bazanyirira n'omuyimbi n'abalala begenda okubanga nfuna ku nsonga eno okumanya lwaki abavudde ku koze eno kubeera nga tebalwanirira omwana ono. Kantandike ne kibebi kino gamba otya owulira otya mulinga kuyise bebi? Mpulira emirembe ne mpulira gajagala kufa bufi. Owulira babebi bwe bwagalwa? Wadaki. Era singa siri bebi ndigambye otya naye singa oweebwa omukisa oddeyo mu lubuto oddemu ozaalibwe. Nsanyuka nnyo. Bamponya ebizibu by'ensi eno. Kakati omukyalo ono ava mu mbozi z'amalwa aleni na Bettina mbozi gwe kabijja gwe kabiite ebintu gwe bitabula. Bettina ogamba oti ndi bulungi Simon. Ana ekalantini obadde okola biki ng'okoze akantu Akaliwa. Assalamu alaikum. Olaba omukatu kya atoola salaamu manye embeera ebe bususe. Ogamba oti Ndi bulungi. Maamu gyebaleko. Kale taata. Nkoledde ekifuba. Nze bwentyo. Ng'osigidde tambaala. Ebintu bwe bityo bya tabbu. Nyenya mpola nze nkya mukamangu. Kaakati ensonga etuleesa mugamba muti. Tuli bulungi ogamba otya Simon? Gendi. Obulamu bulungi? Bulamu bulungi. Musa mumuleseewa. Yali eka yawasa. Afumba. Yabateekako mu. Yatuteekako eggore. Kakati omuntu atulaba yandetaze okubanga amanya omwana ono walinga tugenda mulaga mu maaso eyo yaani ensonga kye tuwaliriza okubanga tujja wano. Ensonga etuwaliriza okubanga tujja wano kuba mwana muto kye kisooka. Ekirala tuli bazadde. Okitegedde. Kati bo tuli bazadde abakazi tebakweka. Tuli bazadde. Omutunuulira bw'oti olaba abaana bo. N'olaba obulumi bwalimu n'oteberezaamu n'emyaka gy'alimu n'olaba ng'omwana omuto teyandibadde mu bulumi. Okitegeera. Kati kyatukutteko nga ffe ne tugamba tulina okubaawo ku lulwe. Mu bwangu omwana ali mu mbeera ki nga ggwe mu ndaba eyo? Omwana tali mu mbeera nnungi kuba ekisooka bangambye teyeebaka. Tasobola kufuna tulo. Kyakubiri talina treatment. Talina treatment gyali awo nti gyaliko. Baba waayo buweke butonotono. Kati otegeera ku mwana omuto kubanga tawummula. Ne bw'oba muntu mukulu nga towummula obulamu buba bukaluba. Naye nze kyasinze okunkwatako ekisooka mwana muto bambi ate nange weewaawo sinazaala naye nja kuzaala. Bano bakolamu wanje kumuyigiriza bwe bazaala nange mu maaso nja kuzaala kubanga omukyala yenna alina okuzaala. Nja kuzaala ate nina ne bato bange balina abaana bakulu bange balina abaana so omwana bwe mutunuulira n'embeera gyali bwe baŋŋambye nasitukiddewo nenkuba akafaananyi nga ndabira ddala neŋŋamba singa abadde wange singa abadde wa muganda wange kwegamba kyankutteko nnyonnyo era nasuze nze nga seebase nasuze mulowoozaako neŋŋamba nja kukeerayo e Kawaala. Iba naye gwe wasuze ote wakiwulidde? Nasuze bubi nnyo kubanga essanyu ly'omuzadde yenna ng'abaana be bali wali wabbali bazannya nga balamu bulungi tebalinaako kintu kyonna. Olaba omwana alwala musujja omuzadde n'asula nga teyeebase naye teeberezaamu ono alina omwana ng'alina ebituli 3 ku mutima ate alina omusu ogutatambuza bulungi oxygen. Kati otebeeza kyasulako ne weteeka mu bigere bye n'olaba nga kituufu asaana obuyambi kubanga lwaki asaana obuyambi? Babazadde basangiddwa nga tebalina ssente tebalina busobozi busobatwala mwana waabwe wa India kuba singa baba buyina tebanditawanyiza bantu nti mutukole ki mutusondereko naye olw'okuba nti tebalina busobozi
ensonga lwaki badduse naffe tusobole okubayamba tukubire abantu omulanga tuyambe maama asanyukeko n'abaana be. Unfortunately nti alina abaana abalala naye ye muwala yekka gw'alina ate ye mulwadde okutuuka ku ekyo. Nasuze bubi muganda wange nasuze bubi era nenkwata ekiteteyi kyange neŋŋamba kati katugende tulabe ekyokukola kyakubadde okumpi nga olabe ennaku gye tulimu wano kakati nti gavumenti okijjawo okugamba nti kamobilizinge abayimbi abazanyi bakomediani ba actors baactresses okijjawa kuba kyendimu ate be baba basobola okuwuliriza omusawo amobilizinga basawo kati nange ndi artist kati nabadde nina kwitaba bannange be tuli mu kintu kyekimu naye mukama mulungi nti we nabayise bambi bampuliriza nga wabadde omu mwabwe era sayima weebale bambi nti bambi mwe mwampuliriza nenziramu n'amaanyi kuba nange bansindikira busindikizi ka video kano nange nali bansindikira ku Facebook ne bantaginga okitegedde bwe bantaginga n'enkalaba nawulira nga ndi touched ne mukubira nanzizaamu amaanyi ne tumobilizinga abasigadde. Omwana ono yeetaaga buyambi bw'ggwe ali eyo biseera ebisinga tomanya kiyinza okuba leero kiri eno nga kiyinza okugwewa ne boosagala kigwewuwo naye nga olaba kugaba omusaayi ebiseera ebisinga agabye ku musaayi kimwanguyira nnyo okufuna omusaayi singa aba afunye obuzibu. Kyonna kyolina project bagiyise $1 project ziringa nga 15,000 zosobola kubanga owaayo abaana abali e Oman abali e Dubai abali e Turkey I know sente zo tuzikola mu bugubi naye omanyi ki nti 5 zogenda otola kuzigenda kuyambako okumultiplyinga kwezo zolina ziberenga zeyongerako okutaasa omwana ono ali mu buzibu olaba gwe omuntu omukulu asobola okukontrolinga embeera osobola obulwa otulo n'owulira nga amakyano olunaku lulala okutabuseeko naye ate omwana omuto atasobola nakwogera kiri awo oba kuvaayo kujjawo kiri ku mutima gwe. Abazannyi n'abakomediani bangi nnyo kati ndowooza abamaama kagambo ki mbayise bamaama muwulira bubi neetonda amangu ago naye ate tokisussa kutuuka mu bamaama babbebi akagambo kange akasembayo bambi mpita abafaani baffe mwenna abantu mwenna abatwagala 15,000 kirabika ng'ekitono n'ekinene ku bulamu bw'omwana oyo bambi tubasaba muyambe omwana ono agende ffena we tuyimukiramu ne twanguwa agenda kwanguwa okugenda mu ddwaliro afune ku mirembe ne bazadde be basanyuke tujja kweyanza nnyo ng'omwana oyo agenze mu ddwaliro tujja kuba basanyufu. Betino wanji ekigambo kyo kyoyinza okuwa abakuwagira bakufollowinga ku lw'omwana oyo mwenna abawagizi bange abamfollowinga abatufollowinga fenna mbasaba nabwombefu obungi nti tuveeyo tulabe nga omwana ono tumuyamba ate bamutwale mu ddwaliro alongoosebwe. Mikwano abalungi emmemme gabagaba yennaagejjanga mikwano kasitotoola ku ekyo ky'oba olina mukama tabula kukwongera ate nofuna kinene. Mbasaba nabwombefu tuwagire 15,000 zokka mukwano n'oyo alina ekinene kisingawo bambi muveeyo tuwagire nga batwale omwana ono ajanjabibwe. Mukyala Musago bakavira ndi mu nnaku ennaku ya mirundi 2 eyo neeno naye ennaku ekisenge gireke tuddeko eno kakati Saimo webale nnyo ebalire ddala okubanga mimi bwe yakubidde wazze tuyambire wamu omwana ono nkowoola abazadde mwenna bamaama bataata bambi olaba omwana wo buli muzadde yenna Saimo ayagala ave mu ddwaliro ng'alina omwana we ng'ali nomo buli kimu kiri nomo aba alinda musujja kifuba senyiga naye bw'otuukako ekintu nga kino kibeera kinene n'olw'ensonga eyo nkowoola bamaama ab'enkya n'abaliwo kati tuteeke ekintu kino mu mutima ogaanye nti singa abadde wange obuyambi nandi bujjeewa naawe osanga wandibadde ojja bwetaaga ngono bwabukola ki bwabwetaaga kati sinzire ku ekyo tuyambe omukyalo ono bazadde b'omwana ono insha Allah tumanyi mwana kyagenda kufuuka nkeera oba oli awo tujja kufuna nnyo essanyu nga omwana agenzi bamulongoosezza akomyewo basobola okumuzzeera kwano okusayima official nga akomyewo nga mulamu ng'azanya bulungi kijja tusanyusa nnyo so buli muntu yeekubirize mu mutima atuule yennyamire atuwe kyasobodde okutuwa bakoze kitono nnyo nti $1 donation 15,000 ze baabaze nti bw'oba olemeddwa omutwalo waayo 5 ate naawe ayina ekineneko ng'oyinayo 2 tuba tweyanza nnyo kuba ate kiba kitutteko wala okuva ku 15,000 so tujja kusanyuka nnyo tusiime nnyo wamu ne bazadde be
ng'omwana agenze najjanjabibwa. Same official kwoli tukyagenda masipira nga tugoberera emboozi y'omwana amanyiddwa nga Nakintu alina ebituli bisatu ku mutima. Omwana omutima yegubeera omulwadde, complications zibeera nnyingi nnyo. Abaartist mu industry eno naddala abali ku stage bavuddeyo okubira nga ate bagattira wamu amaloboozi okubeera nga basaba ggwe atulaba obeeko kyoyamba. Nina Jjajja Bruce wano ne Maulana ogamba oti lwaki osalawo okutekinga on this cause? This cause Shamimu yankubira nanyinyonnyola n'ambuulira embeera omwana gy'alimu ate nga nange ndi muzadde nange nnyina omwana w'obuwala okitegeera kati nekinkwatako nnyo muli mu kunnumiriza nengazi bw'abanga wange ddala ng'omwana talya teyeebaka si musanyufu tasobola kuzannya na banne muli feeling eyo gye nawulidde ne ŋŋamba kansitukiremu nkole kyensobola nyinza okuba sirina ssente nnyingi zakuwaayo naye ekitono ekyo kyensobodde n'okwogerako ne bannange ne tuba nga tukwatira wamu n'okutegeeza abawagizi baffe abatulaba abatuwagira n'abatatuwagira naye nga mwenna omuntu ng'oli eyo oli muzadde olina omutima oguyamba gwanga olumirirwa twandivuddeyo ku lw'omwana ono n'aba nga asobola okuyambibwa kubanga embeera gy'alimu olaba omutima obeerawo ne gukwewuuba bwewuubi n'owulira ng'emirembe gikukoze eki gikuweddeko naye oli ate alina ebituli ku mutima bisatu n'omusuwa ogutwala oxygen ku bwongo nagwo gulina problem so olaba nga kikukwatako nnyo ate nga abantu batwala nti tuli serious naye nga ate tuba serious ate era ffe tuli bantu babuvunaanyizibwa mu bantu saibo toli wavunaanyizibwa okitegeera so embeera eyo era nga tubasaba abawagizi baffe mwenna abantu mwenna ng'osobola okuyamba $1 donation akasente ako kalabika nga akatini naye bw'okakwata n'okawaayo n'ogatta ku kaabala ne kajja keegatta kajja wera okuweza ssente ziyamba omwana ono. Maulana ndoboozi lyosobola okugatta ku bantu kyannaku nnyo okuba nti omwana ono mulwadde abantu nga bwe bati Mungu ow'ekitiibwa abaleeta mu nsi oba oli awo naffe tufunireko empeera tumanye omugaso gw'obulamu omuntu najjanga mulwadde ng'embeera ye ate mwana wuyo muto akyasaasirwa talina bibi akisegedde so ffe mu ddiini tugamba omuntu omu oba omuyambi obanga ayambye ensi yonna obanga agiyambye kuba buli bulamu bwa muntu obulamu bw'omuntu tebugulwa newokwata ensi n'ogikuŋŋaanya n'ogiteeka awo tebusobola kugula kagalooko kamu so tukubira omulanga abaliyo bonna akasente ke tusinga okwetaaga n'essaala n'oba osobodde osobola okujjana ekawaala omwana n'omulabako mu mbeera gy'alimu n'omusaasira so tubeere nga tuwayo akasente ako omwana atwalibwe bagaye beetaaga $300 emitwalo esatu omwana Nakintu $1,011 so twerekereze omuntu asobola okuba nga wadde azirya ku makya oba kujja ekyeggulo so twerekereze tubeere nga tuyamba omusaayi guno omuto n'obulamu bw'omwana ono oba oli awo mudda naffe Mungu alitunula mu byaffe n'atusaasira. Okay, same official kwoli enamba y'essimu gwe nga osobola okubanga naddala abali ebweru gye bayita Sendwave waliwo World Remit waliwo ndala bagita batya Transfast sendo ziva ku ssimu y'obutegeereza zituuka ku namba eno ey'essimu eri 0784 59 56 ye mwana ono goyinza okuba nga atola mu bifaananyi ono ye maama akibere ku nyama okutukubira ekifaananyi ekyangu Nakintu yazaalibwa mu mwana kikaaki? Nakintu yazaalibwa ng'abaana abalala bwe bazaalibwa ne batusiibula mu ddwaliro naye wegiwera emyezi 4 Nakintu yatandika okulwala. Bwe yalwala ne mutwala mu ddwaliro ne bamukebera nga alina pneumonia ne muteeka ku ddoozi ya pneumonia mpaka bwe yaggwayo ng'emyezi gitambuddeko giringa myezi 9 awo ngenda olaba nga zeemu era embeera tekyuse kati awo ne mutwalako mu ddwaliro eddala ne banga obulwadde bukyamulimu naye n'amujjanjaba ate kati aweze emyezi 10 aweze omwaka nga mutwala mu ddwaliro eddala dokita eyamukebera nanga problem eri ku mutima nga bw'aba amukebedde ye n'ebyuma byangamba omusaayi tegubalansinga ogufuluma n'oguyingira kwe kundifaalinga nampandikira nangamba ngende e Mulago mu Heart Institute. Abo mutuka ku Heart Institute mukizuulira nti nayo n'obulwadde bw'omutima? We tutuuka mu Heart Institute e Mulago nga bamukebera nga bamusikaninga wali
nga badokita baŋŋamba ayina ebituli 3 ku mutima, ayina n'omusuwa gw'atayina gwe saamuzaala nagwo gwe bayita pulmonary artery. Omusuwa ogwo gwe gubeeramu omusaayi ogubeeramu empewo ogutambula paka waggulu ku mutwe nga taguyina. Nakintu okuba n'ebituli 3 ku mutima n'omusuwa gw'atalina, bizibu ki byasanga? Ebizibu byasanga talya, alyako katono n'okunywa, amagulu gasanyalala, amaaso gafuuka red gonna ne gamyuka, omubiri gwe nagwo ne gukyuka ne gubaamu olwa orange, n'omutwe gubeera gwokya nnyo, tayimirira tatuula. Ali mu bbanga kisawazo? Ali mu mwaka gumu n'emyezi 3. Tayimirira tatambula, okutuula atuulako wansi awo ku ttaka. Atulaba maama wa Nakintu, mwana wa mwaka gumu n'emyezi 3 obaddeko omuzadde, oyo omwana aba akulisaayo ne ku mulimu. Bw'obanga oli muzadde obanga wakulira mu famire erimu abaana. Nga bwe tubadde ne baartist bali bakugambye nti essanyu ly'omuzadde yenna mu bulamu obw'ensi eno ye mwana gw'azadde okumuteekako essanyu ku mutima. Njagala okiteeke mu mutima gw'ofumiintirize olowooze kiki ky'osobola okukola okuteeka essanyu ku maama ono, kwe kuzza obulamu bw'omwana ono. Tomanya 15,000 n'ezisingawo singa oziwaayo nozza obulamu bwa Nakintu, tomanya ayinza okutayamba gwe n'ayamba omwana wo. Kakati enteekateeka eri etya oluvannyuma lw'okukizuula nti ebituli abirina, omusuwa tagulina, obulwadde weebuli, enteekateeka eddako eriki? Oluvannyuma lw'okumala okukizuula, enteekateeka eriwo nti singa abatuwuliriza bonna baba bankwatiddeko n'enfuna ssente ezo, ebisaawe nga bigguddwawo mba mutwala India mulongoosa. Bamaze ddo bafunira eddwaliro aba balikomendinze? Eddwaliro weeriri era baatuwa ne ssente ze beetaaga okubeera nga bamulongoosa. Mayi bagamba nannyini mufu yakwata awawunya. Obuzibu bwe bukusangidde obadde olinawoko? Obuzibu obwansangira mu butuufu nali sirina olw'ensonga omulimu gwenkola ndi musomesa n'omwami wange musomesa. Kati obuzibu bwonna we bwajjira twali tetuyinaawo, kate n'essaawa ya kakati nti abasomesa tetunnaddamu kukola. Okay, kamu gwe muganda tuli bannyo ku social media, tuli over abantu 5,000 ba subscribers on my channel. How I wish mwenna musobola okulaba video eno. Buli omu waleeta 15,500, twetaaga $3,000 ndowooza tuba tukikubye. Negataako for the first time tukole this project. Let's say more official BBS Telefine tuyambe omwana ono okumutwala ebweru. Mwakirowoozezaako nti airport singa erwawo tewali ngeri yonna gy'asobola kuyambibwa ng'ayambibwa kusinziira Kampala? Tewali buyambi bwonna ng'asinziira wano Kampala kuba abasawo baŋŋamba b'emulago tebasobola mulongoosa. Byonna birina kuggwera India. Ayeetaaga okubayamba okuleka ennamba eno ey'essimu eri 0784559256 genda kubeera ku screen yo. Ayinza kuyita mu ngeri ki okwagala okuyamba singa aba ayagadde atulaba eyo? Bw'abanga tasobodde kale kutuyambira awo obanga ayagala kuntuukirira nga ye, olinnya emmotoka ezigenda Kasubi Kawaala n'oyisa ku City Council ne poliisi ne weeyongerako eno mu maaso. Waliwo awo ekikubo ekikyama ku mukono ogwa kkono n'obagamba mundagirire kawali omuzikiti gw'abatabuliiki. Kasootuuka awo obeera otuuse gwe baganjagala amiriwo omuzikiti guno obeera onfuna. Oyina account number? Account? Eri ku koze eno. Muyina account number gye mwataddewo? Oba ogyeko eyo tulina gye twataddewo. Enamba oginamu? Erika papula. Kuno wansi eno wali account number? Yeeno ye? Account number eno eri 0M00626739. Account name erimu Ibrahim Yusuf. Kale abantu basabe kola okusabako okuyinza okuba nga kusemba eri abakulaba. Abatulaba mwenna mbakubira omulanga sigenda kwawulaani obaani wabula oyo yenna alina ekisa ekiruumirirwa nsaba onnyambe. Sirina busobozi busobola twala mwana ono kumulongoosa nga nze Ssekinoomu, naye nsaba yenna alina k'alina annyamba ampe kyonna ky'olina
ntwale omwana ono bamujjanjabe singa ebisaawe biba biguddwawo inshaallah. Okay, Isaibo official kuwangalira ataba ina Josinziro kubanga ate otulaba nkwebaza okubanga ate o streaming each and every other time. Home Connect Properties batutusako programs zino basangibwa ku kizimbe kyanjovu awo enansana bakugamba gendo berenga wefunira ettaka. Nabagamba nti mwe abaana nga mukola sente zammwe kiba kibi nnyo kubanga okoze sente noziweereza ate goziweereza nazirya. Manafa ba Home Connect Properties bagamba obanga oyagala ebintu bya real estate byonna bena banoonyeko ku kizimbe kyanjovu wali enansana. Nagenda ne ku Facebook berenga ate onoonya gundi zaabwe babuuzeeko bubuuza otomanya olunaku lwolituuka nga weetaaga ebintu by'ettaka bajja kubanga ate bakuyamba. Ndozo nakola sigenda kubanga nsukkawo mu episode eno kambagaliza okubeera obulungi omwana ono kyonna ky'olina kiteekeyo obeere nga ate oyamba tomanya Mukama Katonda ayinza okubanga ate akuwa empeera. Nze Seimo for now, bye.